wali olabyeko omuddugavu ng'azze nga wafiiriddwa bw'atuuka munnange mukulu badde nga kitalo kondi yafudde bw'asirikira mumanye ekibuuzo ekiba kiddako yafudde ki webali yafudde ki kaakati mu magezi go lwaki oyagala okumanya kye yafudde lwaki oyagala okumanya kye yafudde yafudde kiwedde yafudde kiwedde teri muzungu gwe bajja n'agamba oh no, so sorry it's a pity but what was the cause tagendayo ebimugasa agrivinga nammwe condolences naye olugira bw'ati bannange kitalo abadde mulwadde wulira tonsazaamu kunyingo z'abantu yafudde abadde mulwadde kiki kyekyamuse olwo kaakati zonna paasi zakugeya bwafuluma agenda mukakunkulu tewabalimba wadde bagamba nako kabaddemu kamupapiriza ate nga yamulaba nze nasembire mulaba yali yalwala omuddugavu banyabo ne bassebo extra digest mugoba nsonga tubaniriza nate mu edition eya wiiki eno mwebale nnyo mwebalire ddala okutambula naffe obubaka tubulaba ku show zaffe ze tukola ne tuziteekayo ku mutimbagano ku extra digest mugoba nsonga oba ogisanze ku bakaluba property services oba ogisanze ku TikTok oba ogisanze ku Facebook nayo gyoba ogisanze oba ezze mu kabox awo n'owulira nga kikutteko agikuweerezza n'omuliplyinga era naawe tukitwala nga kya muwendo nnyo ate era kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala tubakulisaayo mu manzaali ag'okuzuukira kwa mukama waffe Kristo Yezu ate era tweteekateeka olw'ensonga nti nno ane idi essembedde era nga tubaagaliza mwenna abasiibye abatali bakakolokooto abalira mu kisiibo naye abasiibye tubaagaliza idi ennungi ebeere ya bibala era ekisiibo kyammwe Mungu abaweeremu baraka Haji otandisiza buvunaanyizibwa bwesiwuliranga omusajja yasobagalaga asiba buvunaanyizibwa naye tulina kwogera byamakulu byereere amakulu omuzannyo saalikyagala muzannyo twogera nsonga z'amakulu nsonga ku nsonga gyoli otya munnange yendi oli otya ndi bulungi ebintu bitambula alhamdulillah tugenda mu yiddi ogenda mu yiddi naye nze sikyabuuza mbw ate yiddi biki awo okugirya mmanyiwe essaawa zentuuka nzimanyi gyogenda okugirya nabo baaliddewo Easter baalidde akameseji omanye teri kintu kibi luli nakugamba nti nina munywanyi wange nti teri kintu kibi nga kuyita mugagga wuwo nze okulya amabanja tandika okwetaaebyange anaabirya abo bangule bino naye nze kati yajjukira nti ate abagagga we bakyalo enamuwa katunkuma nakati ani kyembadde ngenda okugamba nti ate abagagga be bangu nnyo okuliisa naye kati kagezi ajja luvannyuma adde oyagala kumugulira nnyama nkoko abagagga bamu bali enkoko namba luwombo ate ogula enkoko ey'emitwalo 4 ng'ate 3 ye budget ye ya Easter abo naye baba bakabi 3 ye budget ya Easter omugagga alya yeena aba yakazifuna aba yatebyente abakyalina village excitement egamba abawubezi na ssente taba mugagga ebyo tuveeyo tonteeka kalipo na TikTok wamanyo zisala nayagadde okubuuza menta mu Luganda yaani menta ye muntu gwolabirako omuzungu olaba nga bwagamba campus omuganda n'agamba nti omulaga kkubo kaakati omuntu oyo abeeranga mulaga kkubo wo menta gw'oyigirako omusomesa yes omusomesa atali wa ssomero atali wa ssomero
nsonga lwaki musawo yagenda nti Haji Bakaluba njagala obeere menta wange nga si byakulaba ku sho Haji bagala musiibulula wali wawe eyo ekisingira ddala mu kyo eba nteekateeka ya bulamu naye akambuuze menta yaani menta ate mukulu batte kyolina abantu bonna abalina gye balazze mu nsi nzikiriza nti balina abantu be bayita ba mentors abantu be beegomba okwegomba bw'ofuna omuntu nti mentawo in sense ate tomubuulira tigwe mentawo atandika okuvuga byayagala atandika okuba asobola okumanipulatinga uno era ogera manipulatinga naye ate bw'oba osobola okusoma notisi ze mu nsi abantu bonna balina bye bakola kizibu nnyo okuba nti no talina muntu gwe yeegomba n'agamba nti obulamu bw'omuntu oyo mbwagala naali bwagadde olaba nze bwe najja nenkubulira nti nayagala nnyo omusajja gwe bayita Steve Harvey namutunuulira life ye nga nungi zo yamala n'afunamu ebizibu mu maka ge naye namwagala kubanga yali family oriented man yali musajja wa family ng'akola emirimu gye alina erinnya naye nga omulaba bw'atuuka okwogera ku family ye ng'omulaba amaanyi gajja yes ng'amaanyi gafuna embavu kati nze omutima gwa njagala nnyo family yange njagala nnyo abaana bange njagala nnyo abantu bange ab'omu nnyumba kati nakimulabamu ne ntunuulira olugero olwo ebbwa gye yatandikira atobye na kino n'atuuka waali era okijjukira wano we nakikunyumizaako ne ŋŋamba nti nze natandika nzimba nenvayo nentandika okwogera n'abantu ntambudde TV nzibaddeko kati omuntu ali gyali nga tamanyi ani angayidinga be bali bawulira alwana ate kakati ono yatandisa ddi bino okubanga abigira bwati ffe tubadde tumumanyidde mu mataffaali naye kati nze ndaba bali abasajja engeri gye ba progressinga munaakugamba nti natandikira mu comedy bw'aba yampa miliyoni nenvaawo ate ne bampaka contract ka $20,000 ku TV prime time gye bwe nagikolako ne bampa contract ya $3,000,000 bwe navaawo ne mpandiika akatabo bwe nakavaamu nenkola motivation speaking nti ate bampita nenkola kino bwenti nti yakwata n'atandika okugenda nga yeeyongerako omuwendo mu bintu byakola nekitegeeza nti ne ssente ne zigenda nga zikola ki kati kyova olaba nze sitega gumu nkola kino nenkola nekiri kati obwongo bwaffe wane Uganda nga bw'okiraba oli kyava gye bati oyo ate muzimbi ate kati kiri bino byanyonyola kati ate they don't have mentors talina muntu gwe yeegomba ate ne bw'oba ogamba omuntu nti funa omuntu gwe weegombe muntu ali kyoyagala kuba newuli nakugamba nti wuliriza nnyo information wuliriza nnyo okuwabula omuntu aba akugamba naye nga tonna kutwala kuwabula kwakuwadde sooka otunuulire obulamu bwe ogaye nti kuba amagezi ge okuwabula mutuufu olugendo olwatambula nange lwenjagala kati n'okutambula mu footsteps ze yes kati okuwabula kwe kusinziira ku magezi ge ate wenna wooli otuuseewo lwaki kikuli mu bwongo kakati oli tosobola kubeera awo nga amala okuwa amagezi gonna agamba era ojja kukola bwoti mukama katonda ajja kusaasira awo bijja kutambula naye nga tonnagenda esooka ompeyo omutwalo ogwo ng'abadde akugamba ku bya bizinesi kati aba akumentalinga ki ofaananako omujega asituka n'ava wano n'agenda mu kyalo n'ayingira mu busokolo n'ayingira n'asanga ne bamugatuula awo agenda okulaba akasajja kajja ku ggaali nga yonna ebunye n'ebisooto ne kayingira ng'essaati zigubye n'atuula wansi nga ze n'enkoko n'ez'ekigali nti naze kukima bugagga abo teyabwetuusaako abo kuwatya nga tabwetuusangako ante muganga teyeeganga webale nnyo taata abasawo abalugamba okunywa amazzi amafumbe bo banywa mabisi kati mulimu abantu nze nina engeri eyange gyendabamu ebintu n'endowooza yange mu butuufu ndala nnyo era kyobalaba nakyesibangako nnyo abantu ne mbagamba nti bannange ekitusibye wano ekituleetedde obuzibu wano mu Africa omugagga aba yeemanyi ekiyitiridde naye ate n'omugagga bw'omutuukako n'omubuuza lwaki weemanyi akubuulira nti abantu abo bwe nakolagana nabo nayamba gundi naye bye bansasulamu byali bifaananyi weebiti naye ng'alina sayidi ye
okitegeera naye buvunaanyizibwa bwo batte okusemberera ku muntu gw'olaba nga asobola okuyiwamu amasannyalaze gakutuuseko egakutuusa naye wano kye tulina ddala mu Africa oba Uganda in specific omuntu bw'agaggawala ne bw'aba muntu w'abantu obukyawe obubumubeerako oba kubanga aba alabisa atandika olugezigezi kati kafunyemu ku ssente katandisa okujja bwenyi naye ate bagamba sente woozifunira bw'oba oyagala okufuna miliyoni ya sente nalaba musajja Jim Roy yali asomesa bw'oba oyagala okufuna sente miliyoni emu totandika na kufuna sente otandika na mpisa ezireeta sente ezo nti before you earn a million you have to become a 1 million worth a person weeyisa kigagga yes weeyisa kigagga olina okuba okweyisa ekigagga oyinza okutandikira mu nnyambala oyinza okuteekako enjogera oyinza okutandika selection y'emikwano like ng'obikola purposely okitegeera kye mbadde nkugamba nti kaakati mu byonna abantu mu kifaate ky'okusemberera omuntu agenda okumuyamba adduka mudduke goza bakisiva wano nze njagala nnyo ekintu kye bayita mentorship oyinza okutunulira ogambe nti ani akumentaringa ku famire n'olaba omuntu n'ogamba ayisa atya famire ye oyinza okukimwegombako ng'ekyo ky'oyagala n'ogamba famire yange njagala efaananeko ng'eyagundi kati byonna bikumenya engeri gy'ogitambuzaamu naye ng'oyagala ekifaananyi kiri abaana bo balabeko nti bali batikkira ng'otudde wali ne maama waabwe nga gundi we baakola ekyabwe n'olaba embaga bagaba abaana nga naawe oli wali ne mukyalawo kakati mentorship eyo ng'ogamba oyo ye idol wange mu kino naye Uganda omuntu okwaidolizinga omuntu wano wosanga omuntu atalina bwali ng'avuma omuntu ali na kapasite emirundi 17 wosanga ali mu siripa emu nga emu myufu endala ya kyenvu naye ng'avuma ate ng'awa advice how to become a rich man kati ffenna we are proudly ignorant olya omusanga mu ignorance ye naye nga agyeyagaliramu ng'ate alowooza nti amanyi naye mukulu batte results entuufu zezikulaga whether kyokkiririzaamu kyekituufu oba nedda oba okitegeera philosophy yo ey'obulamu bwo yekulaga oba kyokkiririzaamu nti kituufu oba nedda ffenna bye tukkiriza gyebiri naye oyinza okubikkiriza nga si byebituufu kati mulimu omuntu nga yagamba nze bwe nti ekyange bwe kitibwe zemanyi kino kyemmanyi nenga si kituufu zemanyi kino kati it's very very nice to get mentors nze mbawuliriza nengamba omuntu ono yakola because it's not by accident nze nayagala nnyo akatabo ka Think and Grow Rich aka Napoleon Hill omusajja oyo yamala emyaka president ba president yaba meetinga n'ababeera mumanyi omuntu okuba nga alina office mu White House ne bamusettingira connections zonna nga atambula mugagga ku mugagga nti oli yakoze wa stiiru ono wa kyuma kissa kino genda omubuuze story genda omwanalyzing omusajja buli we analyzing nga alina ka notebook ng'awandiika bwe yakwata empisa ezo zonna n'aziteeka ewantu awa wamu mu katabo ako tekitegeeza nti bonna kye baayogera kyali kya bulimba wadde chances zibeera mu bulamu it cannot be 100% by chance kati otuukamu n'ogamba omusajja ono agambye eki n'osoma ogenda okulaba ng'okya mulimu ebintu ng'omusajja atandika extra mile okitegeera omuntu okukolako ekintu ekisuusuubamuuko ku kyobadde olina okukola nze kaakati ekyo naddayo nenkyanalyzinga ne mubakozi benkozesa mukulu batte nkozesa abantu oli tugambe musibi wa tayiro n'amala n'atambula n'agenda wabanga waliwo akantu akakyankalanye bw'omukubira essimu n'akomawo najja n'akakola nga tekakyaliko ssente oyo mukozi mulungi naye ne bw'osiba ekizimbe kyonna n'okitereeza nga bwenkakuyitira tokomawo obeera obanga bw'okomawo bamaliza okukakula haji kati tukoze tuti naye mubaamu omuntu ng'afa ku mulimu gwe ekintu kyange nze nakikoze tewateredde kati nze yo quality njitunuulira nnyo nga tekikyakubenefitinga financial wise naye nga otegedde nti olina okuderivaringa ekirungi era ogenda okuwulira naawe energy eyo oba ogirina mu bakozi
ngoga ha oyagenze takasiza agenda kunsumbuwa kyokka nga ate wamuwa omulimu okitegera kyengezaako okugamba kati ogenda okuddayo kali akatabo n'okasoma ogenda okulaba nga kyekakugamba ekiddako nga kajja kukusomesa enjogera ogenda okulaba nga mulimu omuntu gw'oyagala okuwa omulimu ng'akola bulungi naye nga yeekubagiza mukulu batte wali oyogeddeko n'omuntu n'omugamba oli otya bannange nga mubuze buli kyomubuuza nga bwakuddamu tubuza mutunoonya atubuza ate boyagala babula oli bulungi obadde olowooza ndi ntya nga omubuuza ekibuuzo ng'akuddamu na kibuuzo mu bantu abategeera communication ne bw'oba okola bulungi oba wakigudde e Uganda ekyo kyafuuka kya bulijjo banyumiza nti omuzungu yaveeyo mawanga ge gye mubeera nga bamugeye nti manyi nti mu Uganda ekibuuzo kiddamu ekibuuzo kituufu nti oli wadde mumuuza asota n'agamba okole ki n'agamba kale ne yeeteekamu ssente eya tiketi ajja akirabe olwatuuka entebe namubuuza wamma mu Uganda ekibuuzo kiddamu ekibuuzo we namubuuza ani yagambye teva kwa era n'akola conclusion e Uganda ekibuuzo kiddamu ekibuuzo kale banyama ne basira bwetyo tutandise bwe tutyo wali na Dani Mugo yagamba atya ali bulungi uyo ali bulungi nze mulabye kale bwoba olina ebizibu sebo jabbe tuga yeta natubulira bizibu yalina Haji nina omusajja gwe nabadde naye munnamateeka bamuyita Council Dennis Bugaya akwagala nnyo ebigambo byabyagala musajja mukakkamu mugagga munno kansani Dennis Bugaya nsome namba ngira kusomera namba benazisomera wano bangi babera kuba olukabala Njabi kwa wano budde wano namba ya Council Dennis Bugaya kaso okulamusiza ayagala nnyo abantu abalina ebigambo ebizaamu abantu amaanyi n'essuubi ate nebitakomooko ne bibalaga nti zuuku katandika nina mutabani wange bamuyita Imran akiŋŋambye emirundi mingi n'aŋŋamba dad I have a problem when I meet omuntu ng'amagezi ngalaba tegajja bulungi there's something which repels me off nti n'emikwano ku ssomero afa kujjukira akyali mu myaka gyegyo yaŋŋamba nti bw'asanga omuntu nga mugezi he gets attracted to them he feels like ayagala ku having a conversation kati mubaamu yanga abeera n'emikwano gye n'awulira nga banyumya emboozi naye nga yakitonyo kati mulimu abantu naturally when they see something ekyamakulu they pick interest era zino programu ezaffe kizibu nnyo ginyumirwa nga tolina magezi nga toli ku level eyo kizibu nnyo to keep up n'okugiyigamu era kizibu naye bw'osanga abantu nga bali nze nina omusajja mugagga bamuyita Ajimiraji waliwo programu gye nakola yankubira essimu ekiro kyonna genda ku TikTok ogenda kundaba twabadde naye ku Sandown nga tukuba ttaali wakanze twasiibulukuse ffenna naye kyabasiba kyawulira muli we bawulira ekintu nga kizimba kimusika kati mulimu akiwulira ne kimunyiiza kati ye oli bw'aba akitegeera bulungi alina kumanya lwaki kinyiiza bekinyiiza batubulira tukole tutya tukole tutya kati byonna mubyogedde kati ki ozanya n'omuntu atalina ssuubi omuntu atalina ssuubi bw'akugamba nga nti nva mu maaso muva mu maaso kubanga byonna aba yabyenyiwadde asobola okukola kyonna ky'aba ayagadde ekimunyiiza gwe tosuubira nti kisobola omumunyiiza omuntu ategeeka naye nkyebaliza Mukama Katonda
mukulu batenze nakugambye dda najuze nakolera essaala yange naye nkugamba nze ndi musiimu nnyo ndabye abantu bangi abantu abagoberedde byenkola ne babyegomba n'obyegomba era olumu ogenda okulaba abamu batandise n'okujja ku mitimbagano ng'oli omulabira ddala ayagala kukola nga gwe kyobadde okola ki nekitegeeza nti waliwo omuntu akyegombye ate bwe ndaba nga omuntu yeegombye kituufu nga kisobola okwongera ku society bebeta nina gye nagenze okulya Easter otambula olya munywanyi wange nembaka wa parliament nenange ninamu abanene osanga mpaka wechange genda gwe ku mulamu yanguwa sijja mwogera linnya kuba bye yaŋŋambye naŋŋamba butuufu show yammwe njagala nasaba bajongere obudde n'ennaku emugala tekijja kukola katujja tutambulanga bwe tuli enanga naye mutugambire ku bantu abatukolimira najja nakusaba zaatakuwola notasobola zimu oba n'omuwaako ezitamumala akusabya 2 n'omuwaayo 5 naye kakati ggwe naye kale kasita ompadde ate munaye zino mbadde nzirina n'atasiima nekyo kyomuwadde negamba nekyomuwadde n'akiteekako ekikolimo amugambire ku bantu abo abakolima kwagamba yakusukumye tumulwanire entalo ezo teziggusa kati era wendi wano kati wayo n'abo abajaga butuufu abantu abo kati oli yabadde concerned citizen nagamba nti nno mutugambire abantu abakolima ate naakolime nga tolina naye nooba omuwadde olw'okuba ky'omuwadde alaba kati gwe haji nompa 5 nange kolimira kwegamba oyagala otwale ezijja mu nze oli agane haji nampa 5 nasajja nga sibango olw'okuba mbadde nkusuubiramu kaki kakadde nogamba nange siimidde bulungi kankuweyo 2 yongerezaako nendekakaawo ekikolimo nekiwerekeraawo mukirevu ekintu ekyo tukirinamu obuzibu bate bw'obanga osaba omuntu alina nina nze kenjagala nkusomesa olwaleero omuntu alina njagala ojjukire nti ali mu society ey'abantu abatalina abantu abatalina beetaaga buyambi kaakati buli muntu lwakusaba obuyambi tekibeera kya buntu bulamu okumutambuza buli wamu nti gundi yakoze eki yansabye obuyambi okisirikira muli n'omuyamba n'omutwala kaakati nkulaze nti nno tuli mu society ey'abantu bonna nga bakoze eki nga bateze ebibatu nga bateze kaakati mukulu batte ojja n'onsaba ssente oyagalayo omutwalo oyagalayo akakadde ne gundi n'ansaba kati kyekiri kyenkugambye nti kyange kya bugunjufu obutakubuulira nti gundi yakoze eki yansabye kati naawe kyenkusaba otegeere nti wendi nafuuse mubisi gwa njuki kati attracting the bees okitegeera bonna bajja gyendi kati kijja kuba si kya buvunaanyizibwa nze okugamba nti wonsabidde ne Dani abadde yansabye kakati nga bwonsabye akakadde kankuweeko zino okitegeera kyengezaako okugamba naye nze nkikola bukozi ne ŋŋamba nti aha onsanze siyimiridde bulungi naye kankuweeyo mbadde mmanyi okwata mu nsawo wasina kusaba ne bw'onaasaba ojja kugendera okitegeera kyembadde nkugamba kakati nze nabagamba kuba ne juzi tubeera muzi WhatsApp tulina eya family ne batugamba tulina edduwa ya gundi gwe omunene olwedde bakusuubira nti nno olina okuleeta emitwalo ago bakataano bakakadde kati oba wakateekayo noga kale oba nsuubiddemu bwezi n'oteekayo 2 bw'ogamaliriza alina omwana ataasomye oba omulwadde kasitala baali 2 engoma z'okutuukiriza prejes tabiteeka ku mukutu ajja mu inbox ng'ozimuwa okitegeera ng'ozimuwa kati ate bano ab'okumukutu toddayo kubannyonnyola nti nabawadde emitwalo 3 lwansonga nti nno ne gundi nakoze eki kaakati oli kino kyenkugambye ye asigale no ku mukutu yagamba yiye oyo tubadde tumusuubira mu kakadde na musajja ono talina kaavaako kati gwe nkibayita buli omu akitegeere nti nno omugagga mu society abanga mubisi
ogwezitoolerwa buli kintu kyonna ekyagala kikugweko. Kati abantu babeera bamusabanga bangi naye kati abalirira n'akwata wano ekibalo we twakolanga mathematics bagiyitanga average n'agamba kaakati abantu bansabye 10 mu butuufu akakadde kano ke naali wadde omu kankatemeeteme buli omu muweeke 10 kati gwe tekiba kya bwenkanya okutuna n'ogamba lwaki yampadde 10 yakuwadde 10 tomanyi bameka bawa tomanyi bameka bamukola ki bamusaba ate n'omuntu akuwadde abakuwadde siima yabakuwadde era musabire Katonda amwongere kwe tubeeke ebintu bye tutunula mulimu omuntu ebintu byasaba nga tusobola obbigeejinga okusinziira mu bwetaavu n'enkolagana yammwe ng'abantu kakati mukulu batte kale ebizibu olumu bitusuula eddalu ne tutandika okugwira n'eddalu ne ku bantu abatatukola ki abatatumanyi singa omwana wange abadde n'operation nga yeetaaga kumutereeza 9 oba mutima obulamu tebulinda bwe mba muzadde nva mu mbeera n'entandika yenna asobola okumpuliriza nsobola omutuuza mu kizibu kyange that is understandable nga bw'obiraba bano babiteekako charity bannaye omwana ono muyamba omutima ekyo kalyako obuntu kajja noga kale kampeeye 10 oba mumanyi oba simukola ki ekizibu kisigala kizibu naye sente z'osaba zaaki kuba nezo kisabisa nazo kisinzira ate mbalera ate ndi okenzire ku relationship yo nange kati mulimu omuntu kati ddala ngoze bato ogenda kuwasambaga onsabye onsuubira nkuwa akakadde nkuyita ntya it's the first question gyenteekawo senga akakadde akansaba nze kaakati nga wendi wano olwaliro mwana wa maama wange mwana wa taata wange that is understandable kyaffe kya mu nnyumba naye ne bwe mba nina ssente ezenkana ki you have to evaluate relationship yange naawe hajo namulabako ennyumba mwasula yakawumbe kamuweereza akamessage kati ekyo embaga etuuse sibu nti awo nsanyusa nnyo nagenda kaawo kyali wajjala waliwo nali nkyazimba noza nali nzimba wano mbalwe wange oli ng'angula buguzi bintu kwadiwo ye bana abaliwo ababisitula abiteeka bino biramanyi wotuuka n'osekereza muli mutya bannaye mwebale kuntikkirako olumu n'obawaayo omutwalo 15,000 we namala okusasula byensasudde bwati nga mpe bbaasi nakuwa budget mweri tetutuulanga kukwogera sikiwo nejogendo neje bakuzaala n'okwogera obwogezi n'amanya go siga tolina customer we oli customer we oli mukama we kakati ekisookera ddala bw'oba osaba ssente njagala kumanya nkuyita ntya nga sinaba kutunulira kyekitugatta wa kyekigenda otugatta ate kakati abantu bayingira mu buzibu tebamanyi kukuuma nkolagana n'abantu nze mukulu batte makyazi njagala okuyamba naye omuntu ng'ankubira essimu okunsaba nti nno nsaba onnyambe mu kino ne bwekiti nsooka kwebuuza twakomadde okuwulizenganya nze omanyi ndi muntu mukozi nnyo wa mikolo ewange nzita nnyo abantu ne tulya emmere ne tukola ki oyinza okulaba omuntu ng'obaddewo emyaka 3 4 5 byonna mubikoze talabikangako wuwo naye najja n'ayagala atakulaga omukwano ogwa waggulu ennyo muli muti eyo obadde tukyanzijukira nakunzijukira akuteeka mu mbeera n'olusaagosaago olw'okumanyiira ayagala akuteeke mu fix wale wakugiramu ekyabiri awo akutuuza mu ddagala alyoka akugamba nti nno njagala mulimu abantu bonna abasinga otukubira amasimu olina omulaba nga akwesibyeko ekino bwekiti agakkubira lwakuba alina ekyetaago si kwagalira ddala kuli okusimulamuwanga akolima kati bwe mbanga ndaba nti nkulinako oluganda yes ntwala obuvunaanyizibwa sobola okugamba nkuweereza 5 oba 10 lwa buvunaanyizibwa bwaki bwa famire naye ate oli bwe tukolagana ow'omunda ye nja kumuwa oli agamba munne nti munnange olaba kati mulina ssente ffe tetulina naye Katonda ono muzibu naawe gyendi gyojja naawe ogenda kwavuwala yali ayogeddeko ne Katonda oba Katonda atera omusendingira regisita ya biki ebigenda okubeerawo mu maaso kirungi naye tutambule mu nsi nga tetuwesiriwaza nakwogera bintu bitakola makulu gyendi gyojja toyina wali mu future we yali alaba Katonda ye yali amutegese kubanga agenda kubeera nga yagenda okubanga yalina engeri gye tulina bannabbi abangi mu ggwanga naye omanyi nti Uganda is a cartoon story
omanyi mu cartoon movies sausage eyogera olweyo luzanya osanga simu anebuuka buli kimu kisoboka kati mukulu batte buli muntu yenna bw'oba nga oyagala omuntu akuwa obuyambi making sure nti omuntu oyo olina engeri on technicality gy'omuwolamu ebbanja. Nze kati tubadde mu kisiibo tutambula mu maduwa okusabira abafu naye mulimu ekiseera we mbadde ntuuka ng'ewoono nina okugenda newoono nina okugenda on the same day n'okeera ewoono n'omaliriza ng'ogenze wooli ne mubaamu omuntu ampita nga sirina ku olwo we mbadde nina okulaga ne sigenda ngayabulaba ku TV abantu ne bwe tubanga mumanyi n'omumanyiganye bano abantu bano abakuteeka ku bunkenke noka nina okugenda ewagundi nina okugenda ewagundi aba yakuwola ebbanja ewo naawe tebwogenda n'oziikirako omuntu ne babanga bameka making sure omutuukangako mu maaso n'omugamba nga kitalo obwongo buregisteringa era olina enkuyanja y'abantu ne baba bazze olina akugamba nti nazze nga teyazze omanya kati buli lwakulinnyira mu musaayi kitegeeza akuwoze ebbanja. Yes. Kati mulimu abantu abatawola mabanja oba oliawo nga omaze ebbanga n'ebbanga ate balina ekintu ekyo ekinyiize ennyo olina kkubira essimu halo gye baleko ontegedde sikutegedde iye eddoboozi amangu ago kakati nga weerabira mangu wali fenna newaseeka gundi gwani ova ku simu tomanyi muntu mudu gy'omusanzeemu tomanyi bizibu oli ku simu otegedde ekyo kyokka kikulaga nti you are unserious okitegera mulimu abantu fenna mukulu batte wewali emyaka 5 emabega si wookyali ebizibu by'ensi bigenda bikuyitaayitamu levels of tolerance zigenda olumu zigira obuvunaanyizibwa awaka gaali zituyitamu kumukumu yes bikutuukako nga muntu kati omuntu bw'omukubira omaze emyaka 5-10 toyogeranga naye tomanyi biki byayiseemu tomanyi oba abatolinga na kansa oba abatolinga naki okumukubira essimu n'otandika ontegedde of course wobuuliza nti nno ontegedde kitegeeza takumanyi kitegeeza naye wenyini okimanyi the length of absence ebaddewo gwe tosobola gwe kakati kunkubira enkya simu noŋŋamba ontegedde kuba eddoboozi lyo likyali fresh era okimanyi nti nina kubanga okoze of course nakoze eki kati ate awo bebakubanga baagala obuyambi obutategereka ezo essimu zonna z'owulira olina kkubira essimu n'akubuuza nti ontegedde awala ina kirala bw'aba tabika tereetangako eba ekimi bw'aba tabika aba yeewola awa n'ekizibu essimu yonna olina kkubira n'akubuuza ontegedde tereetangako eba ekimi abazze ku sena abana kadomola abazze ku kima gwe kyenjogedde tuula butuuzi okirowoozeeko eyali akubidde yasembayo okubuuza okusimu oba ontegedde oba yalina kye yali akuleeta nze oli wangamba nze oli kasitamu ga sikutegedde nze ekirungi kyange bw'okuba essimu nga nze bwenkola bw'okola bwenkuba essimu gambirawo nze gundi nti kanawe nyala onkubira ongambe nze gundi tugenda awo kasitamu yange siwudengo gundi ki tuli kuki tutandikira awo tuli kuki abantu ensi yabayitaayita mudda yabayitaayita mudda kakati omuze gwoko you see kyangu nnyo okugamba omuntu nti gundi tanyambe fenna twali tubaddeko mu biseera by'obwetaavu nze nzijukira waliwo twapambanirawo nga tugenda ebweru nakati abantu abanyamba nkyabalina ku mutima gwange naye ate ne bennatuukamu n'ensaba obuyambi abatanyamba era mbamanyi balina emundu akubanga newange kati bajja ne batuula ne banywa ne tunywa kini nakikola ki wakivaako naye nkyakijjukira nakaakati kati mulimu okuyamba okwetaagisa nakugambye omuntu yeetaaga operation omuntu bamusibye obadde ogenda bweru ofunye visa oli awo osonda tiketi tiketi nkuteekerako naye ate sikuwa zigenda kukola passport nyinza otuuka wali ku bitala bya kinyawudi nekyusa naye kati omuntu wagendera n'afuna visa n'afuna passport n'afuna visa omanya nti nali serious yes willingness yatandise dda yeerwanyeeko ng'omuntu naye bw'ojja ng'ogenda kutandikira na ku passport obaako ekikyamu okutandikira okusabira ku passport olugendo oba okutte lukyamu kati okuyamba bwekutyo nze ddala abantu abaagala ebyokwezimba already nze awo mba nakutandise kudda mba nkutegeera naye bino batte
njagala mbaga gireete ng'oli mukwano gwange ddala mukwano gwange si lwakuba omumanyi nti obeeraawo otandika okukola lisiti y'abantu 100 weefuuke technical beggar tugundi nagize guno kati bwe nazi kubango haji wampaye wanasatu mugo yanampaye wabanasa nosoka nobala onoga kakati mubana abatano nina mu milioni 2 gwe kakati oloze ensi abatumanyi bali bameka bayitirivu buli muntu yenna bwana abazze mali y'abaana yonna ogenda gimalawo oba otuuse okutunda ina kakati tuwaawule bye twagala okuva ku byetaago oli bw'abanga ddala obadde na kyetaago ng'ofa oli n'atakutaasa bw'okolima it is understandable oba okolima kwe tutwala obubinga omuntu asobola okwogera ebibye penooza nti gundi akolima ayina olulimi olukolima ate yawo aba akoze eki oba okolimi waliwo olwayogera kale okolimi nze ngambye nti kale kandi kakolima ako ddala kakolima naye kyenjagala omanye mulubate mu bulamu bw'obanga okyatambula njagala ojjukire nti Mukama Katonda yatuwa obulamu ng'ekirabo engeri gye tutambuzaamu obulamu bwaffe kyekirabo kyaffe kyetuwa Katonda kati omulimu gwo kwebuuza nti Mukama Katonda muwadde kirabo kifaanana kitya nsomesezza nnyo abantu ne mbagamba nti mulwane nnyo Mukama Katonda abawa okumanya nti obulamu bw'ensi eno 100 ku kinnaakyo buvunaanyizibwa bwo batte abantu ensi besinga okukaluubirira be bantu abakuze ne basukka mu myaka 30 okweyongerayo nga balina bazadde baabwe wakyali waka njagala kano nga sikitegedde nga balina abazadde oba nga balina bazadde baabwe balina abazadde baabwe nti omuzadde buli lwobanga omulina sigambe bonna naye abamu owulira ng'olina that sense of security nti nina gyensobola genzirukira naye olunaku mukadde olwafa okula era abantu abamu abatandika okuba ab'obuvunaanyizibwa nga bato baafuuka babuvunaanyizibwa lwakuba ensi yabakasukira bingi nga bakyali bato simanyi nti oba tukwataganye mu ekyo kati oli omuntu akula nga ye yasigala ng'alowooza nti balala be balina okumulabirira kimusukkako ewaka omukyala ayomba alina ewa maama gwagenda okuddukira kati yes security eyo bwe mubaako ennyo obwongo bwe bubeerawo nga bugaana okwerowooleza agenda wooli amubulya agize bwati nebwana afuna ekyokunywa afuna ekyokulya n'afuna comfort eyo nekihindalinga okukula kwe nze omwana owange akulidde wali mu kikomera bwe bamutuma ku dduuka neeraliikirira boda bwenamukuba nakyo bwe kigenda kimantaala mikisa mingi nnyo nti nakinubula kikuba naye omwana ali wali mu ghetto ebwayiise oba Katwe atambula n'akomawo ku 7 nga mukadde we teyeeraliikiridde ye yamukwata n'amukasuka yamuwa ensi n'atandikirawo okutegeera era oyo amagezi g'oyo omwana togageraageranya nakuwali mu kikomera nze we nabeerera Bulaaya omwana wange yatandika okugenda eyasooka okugenda mu secondary twamalanga weeks 2 nga tumutwala lwansonga nti mu primary tebabakkiriza mwana kuvayo ng'omuzadde takoze eki kati omwana n'akula nga teyeetambuzangako yekka kati n'obeerawo ng'olaba omusajja mukulu naye nga ote tomanyi nti asobola okusala ekkubo lwansonga nti takikolangako naye nze nasoma P2 nga nva Bukoto nentambula paka bwayise kitegeeza nasalinkiriza kyebando nengenda kale oyitaayitoomu ogenda oyitaayitoomu nenkikola omwaka gumu n'oguddako P2 naye gwe kati weeralikira mwana wo ogenda wali kaduuka baona kusomera muruke okitegeera yes ekyo kyokka kimuhindalinga kakati mulimu ebintu bye tuzze wano ne tugezaako okusomesa abantu nti obulamu 100 ku kinnaakyo buvunaanyizibwa bwo nalaba omusajja yakyogerako gwe nakipiikingako nenkitegeera
tulina batte bw'obanga oyagala okitegeera banga otabusoba ne mukyala wawaka ab'eŋŋanda zo bagenda kuvaayo bakaye togenda kujooga muganda waffe togenda kumujooga bakulwanira olutalo bakulwanira olutalo bwe balimaliriza bajja kutambula baddeyo ewaabwe nga bano bamaze okujjako byonna byosigalidde naye bw'olibanga oli waka n'omisinga mukyalawo nga n'abaana bo mwayawula dde olw'ensonga nti olutalo luno mwalukwata bubi kigenda kunyiga gwe tekigenda kunyiga baganda bo kyali kitegeeza nti gwe walina okutuula ng'omuntu obuuze emmeeme eyo ogambe nti okusinziira ku kyenjagala kino kyenkola kye kituufu oba nedda mmeeme eyo buvunaanyizibwa bwe omuntu ow'omunda kati ekibonyaabonya abantu bonna kutuuka kiseera nga bagamba ffe famire y'ababatte famire y'abassekimwanyi famire y'abagundi ng'olowooza nti nno muli collective mutambulira mu ekyo n'olema okwebuildinga individually gwe nga gwe gye kitandikira ne gye kikoma abeera gwe kati kyova olaba otuuka ekiseera n'ogamba nina okukola omukolo bwe guti buli atuuka ku mukolo aba anyiigidde abantu bonna lwaki yasuubira nze mbadde mbabeererawo mbadde nkola buli agutuukako anyiiga tanyiiga lwakuba nti nno preparations zibadde nfu anyiiga lwakuba gundi watudde nga wabadde olina kusaavinga expectation waleese 10 nga era kusuubiramu ne 10 zeyabadde jazi atajazirye twamugambye aleete abantu banazzi kitegeeza buli omu ali ogumu ekitundu agenda tumubanja 5 wewe alendono bwe bakusubiramu asatu oleka 10 n'okujja tojja ne bw'otajja leka abalala bagirye bungi awawe ensonga ekugaana okujja ku mukolo ange eri gyogenze bagenda kunyiigira yaleese butono ate nabazaabulye kakati abantu okusuubiriza nti gundi agenda kunnyamba kyekitukubisa emimiro nali nsuubira omuntu yenna alina self reliance ali good to go kyemanyiize nnyo mukulu batte ngese kuba wekka nze nina obuzibu wentuukira okugamba nti mukulu batte jangu nnyambe mu kino mu butuufu mba nkyetaaga mmala kugendera ddala ku kisenge nga sirinaayo akola ki neetaaga obuyambi ddala nga nsaba obuyambi nga ddala mbwetaaga naye mulimu abantu bo abaafuuka nti bo baakuyambibwa ejjajja wange yakiŋŋamba omugenzi alikanjero kikomekawummule lwananga nnyo okunoonya omuntu ow'okubiri gw'obuulirako ensonga ddala ng'okkiriza nti mbutuufu neetaaga ziganye nga amagezi gonna owulira nga amagezi agago ekisinza okutabula abantu olaba bodda ku bufumbo mukulu batte mukyalawo omukyala n'omwami beemanya nga bo abalala beetegeera nga bo abalala baba bamanya kaakati kibi nnyo okuva ku muntu bwe mulina okwetegeera n'ogenda onyumize abantu ababamanyi obumanya kuba buli muntu alina traits ze nga ye osobola okwanalizinga lwaki yayogedde kino kuba history yenna gwe aba amulina kaakati ekisumbuwa abantu twatuuka ku mulembe nti ne bw'oba okyayomba buyombi oli tategana nakubira muntu amuteekera buko buteekezi n'amuteeka ku WhatsApp direct oba n'alikodinga voice note n'agiteekako emba mukyamaliriza bwati nga oli abantu nga 10 bagifunye bategedde ki ekiriwo nga n'omusango kolya abantu ng'etudde n'okutuula ku makya ne bakeera ne baadvisinga it's lack of omuntu gwe okukula nga gwe abantu tebamanyi kwetwalako obuvunaanyizibwa bo bennyini buli kimu ayagala abuuze gundi kyova olaba beeteeka mu mbeera nti nno nina okusabiriza nina okuyambibwa era oli abatanyambye nga mukolimira nze nabibuulirira wano abantu ab'ebweru abamu ne baŋŋamba nti gwe senga abantu tebakuyamba senga oli luddawa nze sisabangako muganda wange sente za birthday simusabangako zangoye sikikolangako naye namusaba sente za tiketi
namusaba gwo bwengenda okutuukira byali byetaago binyamba mu lutalo lwange kubeera bulungi kati gwe nga tonnaba kugamba nti nno tuyambe nkubuuza gwe biki byosaba oyambibwemu bya muzinzi birina kubanga bikuyambibwa nti omwana wange wabagenda kutuula final exams nga mbutuufu ndaba nga sekiganye nani waji mugambo ekiganye yetaaga yata kati ate bwe nazikuwanzikiriza nkubuulirire nakoko nkugambye nti omanyi kati kali akamotoka ke wagula wali badde downsizinga muko okole bwoti ne bwoti bw'obanga ddala owulidde nti ndi muntu wa munda naye kibi nnyo kujja nga okyasaba ate ng'olugezigezi be baana baliweewo ojja nalwo olunaku mutwe oluteeka mu kofiira kati oluddako nnyinza okugaana okukuyamba lwa nsonga nti nno okyalina obuzibu okwawula wakati w'ebyetaago ne by'oyagala ogatise obwavu n'emputtu kubanga teri azaala mwana nga tamusuubirangako nti ajja kusoma nobeerawo n'ogamba nti nze abange nabazaala naye okusoma kwanguddeko bwemwana ajja n'omukisa February bwetuuka emitutaawe amaaso ne gamyuka olina okubeerawo nga amaaso gatumyusa olina okubeerawo ng'okimanyi nti no bwaliweza emyaka 4 ajja kusoma kakati nga gwe omuzadde enteekateeka otandika ogikola naye lwakuba abantu balowooza nti n'enteekateeka ejja kuba ya kiseera ekyo kuba ffe abaddugavu twamanyiira nnyo okulowooza ekyaleero tetulowooza nnyo kyanca kati n'otuuka n'otandika okubyangira ku bantu n'omusanga ate nga we gunaatuuka mu November atandise okukolektinga zagenda okunywa ku Christmas naye nga atamanyi nti nno okuva ku Christmas wabuukawo omwezi gumu February n'atuuka emyezi tegitambula January yennyini abawa stress kakati gw'obulamu bwo bwennyini ogaana obuliving responsibly but life is 100% your responsibility olwandika okukolimira bakaluba omusanze mu Range Rover kibadde bwekire mukama talina kisa manya wadwaduka ine mukama talina kisa leero mbenga mwaliko mwenna wali eri mwalitanga mwenna kaleerwe muyingira ogende bwayisi mukama talina kisa ate engeri y'okuyiga ebintu bino kisajja kikulu kutegeera lwaki omuntu oli afiiringa nga bw'afiirinze nze osobola okumma omuntu with a very assertive no sijja kusobola mbadde nfaananyemuko bwe tisimiridde bulungi ekyo bw'oba oyagala okulivinga obulamu obuli health kyemanyiize okyogera ne kisigala ati that without any guilt kuba omuntu w'ebiseera ebisinga akusaba obulamu bw'oba obulaba mulimu ddala omuntu akusaba nga ekyetaago okiraba kyekyo naye ate nakulayo wasibye mu bibyo byamalala ng'ezange zibaddemu okwerumya aho genda okolime akafaananyi wakalabejjo ku status nga ndi ku mpombo genda okolime ate nze natunuliranga abantu nga mbasaasira waliwo nalinanga baali bavubuka nga baana bato abaasinganga ng'obalaba banga abaakava ku campus nga they are out always bagenda wano nga naye bapangisa abo balaba ku status banywa emyenge egy'ebbeeyi bakola bwe bati naye n'omulaba nga akwegayirira renti ow'emitwalo 6 amulemesezza naye gwa at the back of your mind sigenda kubeera intrusive mu gavumenti naye ng'omulaba ekimusumbuwa kiri ezange eza renti tewazituttenga buvunaanyizibwa naye ez'okunywa wazituttenga buvunaanyizibwa era n'emmotoka osobola okwapugura mbaliraga naye n'abagagga bakolima munnange n'abagagga bafuna emitima emibi omuntu omukazi yali eyo omuntu bate omuntu abapangisa oli osenoleta akabapangisa oli nagamba ne mukyala wange kangende munnange tukimaking official ne bagenda mu mbaga ne bakola ne balya emmere ebugerere bwe badda bamala ennaku 3 n'abagoba lwaki tagoba mbwazo yagabanga ebirabo ng'alaba renti bwe gwe bawaayo ati kakati tewakisetinza as priority remember to pay your rent or else you won't forget losing your home abaali ku mbaga bagenda okulaba nga ate omugole bamuzizaayo olowooza tekati ekyo yakyerabira omugole bamuzizaayo kubeera waliwo wataata byabadde ngani oli abagobi yalabanga owaayo firiji nagahawo n'atamanyidde nadda ne mukati ndi muzina firiji singa mpadde emyezi gyange ebiri landlord naye bakala simulanja oyo landlord naye yali mufu
yali mufu yali gumikiriza bega abagaggalabu those are facts teri muntu nze ndaba wano ondaba ntambula ku sites zange zino neobeera n'abantu nemukola wano n'otuuka n'onyumya n'abakozi bonna nga bakusanyukira naye keereyo omusaala gwabwe wiiki n'abadde ayambala kagundi keereya akambalira ku bikuku keereyo omusaala gwabwe wiiki ojja kulaba ojja kutuuka nga bye balina okukola tebabikoze ojja kutuuka ku site kwobadde osuubira abantu 20 nga kuliko 10 ngati muzeeyo embeera si nnungi kirungi nnyo batte ekizibu ekitusumbwa kutambula mu nsi nga tutambula muwawa nga tetwetegereza abantu mu nsi batusembeza mukulu batte bw'oba olina ekinene nnyo abantu abatakwetaagaku abatakwagala lwa byetaago balinga bana mu nsi mu nsi datizi bw'oba olina omukisa ennyo ate yaba nnyoko nyoko yatawagala bateetaago naye kuva ku mukyala kwani bonna abasinga bakulina kati musi olina omuntu ogu bokkiriza nti ono ye anjagala nga bwendi abasigadde bonna lwakyetaago ate n'ensi gye tugenzeeko it's going to be so hard for us to remain sane in an insane world era yegenda okubeera challenge y'ekisinde kyaffe omuntu okusigala ng'oli mulamu mu bwongo ku nsi kaakati gyetututte buli yenna akutunako bw'ati tatunulira muntu akutunulyako mugaso gwakujjamu omugaso weguggwawo bwe guti naawe oba tokyalina mugaso haji musajja mulungi nnyo akoze bw'ati ng'ayagala omuzimbire lwoganya okumuzimbira ekisajja kyeraga mugaso gwakwagalako kakati gwe ebiseera byonna weekuumireko omugaso ogwo waliwo kasitole ke nawulyako ka mwami eyagenda yabanga CEO wazi company ng'agenda n'atuuka na flying business class ne bamukima ku kisaawe ne bamutwala mu hotel first class bw'agenda okutuuka ng'agenda okukola presentation ne bamuleetera ebikopo byanyweramu n'ayogera n'addayo naye bwe yaritayaringa n'agraspinga the true concept of life nti ensi ze ezimu nga bonaga nti kantambule yatuuka nga abeera ku kisaawe n'asaba akacaayi kakofi n'atambula ne kamaaga ako nga kakipapula nga bamukimanga bukimi kati nga buli kimu yalina kyesasule ensi ze yagendamu zaali ze ezimu yasigalanga muntu y'omu n'amanya nti abantu bali tebakimanga nze Joseph Passe bakimanga CEO wa company mugaso bakimanga mugaso kati tokolimanga nti gundi lwaki ampisiza bwati munsi nonya mugaso bajja kukima ne bwokeera ku mukolo n'otuula mu maaso nga tolina mugaso nti essaawa eno Haji Bakaluba akube essimu batte mugoya muliwa lwa mugaso jangosa munakere njala essimu ya Bakaluba tojagira wakuyange okitegera kyengeza ko kuba gwe kati genda keera ku mukolo nga tolina mugaso otuule mu maaso atalina mugaso ne bw'anaatuuka ku 8 bajja kukolola omugaso baluka ku 8 tubadde tusaba sente za kakatebeko ano wibate bumala gira baga atudde muko otudde muko eno side ulira ene side yabadde yabako tubadde tusaba otule oyo nga akukwatibwa ku nsonyi ng'aleesa atalina mugaso ng'aleesa alina omugaso atuulewo nze ku mikolo situula paka nga bantuuze gwe njagala lumu okoleko sample bw'oba olina emmotoka ey'ebbeeyi olabe wonna ewali omukolo nga n'abagukola tebakumanyi okyama bukyama gwokyusa bukyusa Range Rover yo parking bwoti ovemu oyimirire wati ojja nga bakulodaga baza kujja tatana omunyumba takumanyi takola ki wabula atunuulidde butunuulize muntu akola ki omuntu azze ojja okigezeeko bugeza ojja kiraba nga akutunuulidde bwati yakutiisizza dda amaaso sitatasiyo omugenyi omukulu wananga ali awo ala n'okutuka mu ntebe nga bakirutta
omugenzi omukulu bw'anajja avuga platiz ng'okasaba bagituddemu byonna ebikutuuseeko you see it is so hard to with a diluted focus to have results eziri konko. Definitely you're going to have diluted results. Kati abantu tutambulira mu bulamu nga buli diluted. Tekutegerekeka. Tebulina munnyo bakayitanga kali akabisa akakola ki emberenge tekalina mu mberenge gyetwalirwanya okweteekamu. Kati bw'oba tolina mberenge okusuubira nti oli agenda okunywa agenda kuwulira nga mberenge bwe buzibu. Kati abantu okwerwanako ebiseera ebisinga bw'oba okisomesa abantu twonna w'oli gwe weefubeeko mu mbeera efaanana bweti okole kino oli agaana nedda gwagaana kati nga tayimu ye ekyaliyo ng'obadde osobola okwetereeza ojja kufuukira famire yonna ekizibu. Ojja kutandika ng'okwe asazeko ate bampita batuyita kadi bazitambuza ati ennaku zino ate tetukyatambuza kadi tuziteeka buteesi ku mikutu saaze saagiraba ye ate nina essimu naye gundi twali tulowooza yaggamba batukubira kale otegedde naye nga naawe okimanyi nti omukolo wagukola ki wagumanya naye naawe wennyini owulira nga tosaanidde mu nsi osobola okugamba nti kankolime oba kanjitwale nga lesson neerwaneko nze mukulu batte nkola Monday to Sunday ewaka ntuukawo lwaggulo omunfuba nnyo kuwa abantu bange full time bwe mba ntuuse mbeera 100% available naye mmanyi kyekitegeeza omuntu okubanga talina omuntu okubanga tolina value okay nali njibaddemu nze nava bukotaawo muzeeyi taata bino ebyekitonga nenkoze eddalu lyange ngenze naye buli wantu wewatuukanga nga buli omu tayagala kukulaba ono si ye kitaawe gwe yagoba ono si ye kitaawe nga tolina kyokola ki tolina kyogamba nembeerawo nvaayo wuddi 99 ndowooza nagenda e Bulaaya 2001 emyaka nga 2 kitundu gye nabeerawo nga tewali muntu yenna ntegeera nga ne ku mikolo mu nzija z'abantu otya okukola ki okugenda but all of a sudden ng'ebbanga liyiseewo natuuka mu bantu ng'olowooza twayawukanye jjo oli otya bannange muli luddawa naye nammwe mutukyawa nnyo ojjanga n'olaba ku banno gundi waali wanamuza mujje mubuuze ku ono olwo ayagala amukusibeko mubafunire bano ekyokkola akusanyukidde kati alina n'omugaso gw'asobola okukola eyebweru temusobola batwala naye singa byagaana ne ŋŋenda mu kyalo n'ennima naali badde nga bwenfaanana oba n'obeera ebukoto wali kati kiri gy'oli kugamba nti neyongereko nwane kweteekako mugaso ate tosuubiranga omuntu nti lwaki temumpadde kitiibwa tosobola bakaka lwaki temundabawo tosobola kibakaka okutuuka we balireeta mutoowo gw'osinze emyaka 10 ne bamukutuuza mu maaso nodde emabega lw'olitegeera onyigira bwereere ensi bwetyo bwedikiteetinga esebu kati gwoje okkiriza bukkiriza either olwanye oba okkiriza status nga bw'oyimiridde abantu basenvudde ebyalo bava bukoto kati bali bukolooto ebyawano byamusukkako n'agamba owaayi buli muntu yatandika omunyiigira anti we yatuuka buli mukolo gwe yatuukangako abaana be bakima amazzi ena abaana bakima amazzi yayasankwa agenda okulaba abagundi batuuse ku 8 bajjanga n'abagenyi bajiddemu esi yennyini n'atondowala n'atambula n'akolaki tolina kyekikolera ye duniya tegenda kukyuka ye duniya mulimu abantu avaawo n'agamba nti agundi tubadde wano tuli ku kampani muli mu kampani mukola mirimu lina gye bannaye battaaliruddawo we tiwakimanya bate yafa emyaka yafa emyezi 3 emabega mbadde sikimanyi bamuziikawa kitegeeza okubaawo okwo n'obutabaawo okwo teyali nsonga bakujugiranga ggulu naye CEO wa kampani lwazikira baggala nawo naye abadde alina emitima emeka gumu amaaso n'akasaayi ka red kasaayi ka red enjawulo kuggwe naye mugaso
muzaatalo yafa ensi yonna yamanya ensi yonna yakola ki yamanya era nesirikirira bwe tubadde wano tukyatudde banese Siriya gwala afudde tonnaba kujja okuka confirming ogenda na bugenzi ku gundi balina okuba nga already kyagize dda yeyeka yali abeeredde okolo yeyeka yafaayo lwaki mwenna mwamanya kubanga yalina omugaso bifaanana ng'ebyokuduula naye bw'oba oyagala kikukke mu mmeeme kikola ki nze mbirabira ku bayimbi radio lo yafa ne bodaboda zayimirira awadde avuga olimba yabuya kasitoma we bage wano mozeredi afudde bituufu nkyala imbadde wano kusomera mu kibuga wakati ne wali yafa n'oyawuze ndi yafa naye yali muyimbi ne masuubuzi webiri ne mu sectors ez'enjawulo mwe twogerera byensi mwe tutambulira awo omusajja omulala ndi mukolerere obulambo bwammwe kati gwe kyo kiri kyobadde ogamba nti nno lwaki abantu bakolima akolima lwakuba tamanyi naye omuntu akkiriza status ategeera akolima kuba tamanyi wakuba aganye okukkiriza akolima lwakuba tamanyi kituufu akolima lwakuba tamanyi kituufu mulimu nze wentuuka nendaba nga bandabyewo wentuuka nendaba nga tebandabyewo manya nti neyo status sinagituuka oli mufo kikyamu ndi mu kifo kituufu naye status sinagituukako kati kiba gyendi okujja nnwane ogenda okudda olulala nga bakulabyewo kekano jjajja nti bwoberanga ewantu lwana nnyo bamanye nti wooli contribution yo what's your contribution to the world kiki awo mno walowooza nti okumanya nti wooli ndi mu church mwoli alina kujja nga tunatera kuwaayo birabo oba bwe tuba muzikiti nga imaamu wali ali mutubuulirira najja nga kuba akakondo eyo biri wammwe eyo biri wammwe musobola okuba ku mukolo nga mulimu mu kifo nga mulimu tiles mulimu oyina ali akuba nga akuba enkondo ate fe tuyingira mu sokisi eyo biri wammwe nedda osobola okuba ku mukolo emikolo gyo gikolera mu Serena olina wajja mu Serena mwena mutudde bulungi nnyo mu kilaasi erimu muli attentive ffe era tetubiwulira ebyo kuba mu Serena wabeerayo kapeti gw'otambulira wa tetutambula ne mu kyaki tugenda olina akola mu kyaki okuva emabega simu abagenze obwerere mukulu bate bw'ogenda mu Serena otulende mu gundi ebiri kapeti kati bana abatwala nkola amawulire mu Serena watali kapeti batwalanga mu gundi twala wajjanga tozamu onyumira njogera nga ninga akuduulira okitegeera so ate olina okukikkiriza status omuntu olina okugikkiriza ate yenna sifa abalugwako omuddugavu olugeya lwageya mukulu bate buli lwobanga ogenda otegeera buli kimu kikugaziiza like life becomes so easy wali olabyeko omuddugavu ng'azze nga wafiiriddwa bw'atuuka munnange mukulu badde nga kitalo kondi yafudde bw'asiriikirira mumanye ekibuuzo ekiba kiddako yafudde ki webale yafudde ki kaakati mu magezi go lwaki oyagala okumanya kye yafudde lwaki oyagala okumanya kye yafudde yafudde kiwedde yafudde kiwedde teri muzungu gwe bajja n'agamba oh no, so sorry it's a pity but what was the cause tagendayo ebimugasa agrivinga nammwe condolences naye olugira bw'ati bannange kitalo abadde mulwadde wulira tonsazaamu kunyimbe z'abantu ontyo yafudde abadde mulwadde kiki kyekyamuse olwo kaakati zonna paasi zakugeya bwafuluma agenda mukakunkulu kabadde tewabalimba wadde bagamba nako kabaddemu kamupapiriza
alenga yamulako nzona sembire mulaba yali yalwala omuddugavu kati fa bamanyi oba omanya nti no kakati kino izo gwe kati okimbudde of what use izo ekyokufaako te omuddugavu tabeera waatageeza omuddugavu tabeera waatayagalira kulaba munne buzibu bwo nti abadde bubi tufiidinga ku negativity eyo okitegeera babenga bakyogerako agize bati abadde mulwadde agira bwati nabadde ndaba TV wamawulire omu n'agenda abuuza omuntu oserebu wano n'akola statement kati osobola kugamba ki ku myaka Katonda gy'akuwadde nembuuza gwe nabadde nti Katonda yakibuuza akole ki omuntu Katonda akukuumye emyaka gya 3-4 kali yakiyinza okuza nti osobola kwogera ki ku Katonda olw'okuba akukuumye emyaka 4 nti mwakola naye endagaano walina okukuumira olaba ng'oliseewo nnyo kino nasinga giwangaala kempezezaana teri ateyagaliza era ogaoga ensaba y'emirala 5 olaba tusaba n'egitasoboka ate mukyera lugaba Mukama akwongere bufukunya aluse mukyenda alagawa nga mutuufu agenda kutandika kukunkumuka naye nga ye dunia munne mwe tutambulira tusobola byewala oba tulina byewala nga tutegedde nga twegatteko value oba tukkirize mu nsi lwana kweteekako mugaso kyekyokka nze nakunyumizaako ddaka sitole nali nzimba ekkulambira eyo musajja ali neiba yali atereka ebintu byange kitange yagendayo bwe yalambula n'abagulira ebikajjo nga banyumya n'amugamba agenda okole namugaba bano bonna baana bange buli bava ebweru batuukira wange nabajja okunda banaŋŋamba naye olowooza bali awo nti babadde banjagala nnyo musajja yayogera owuliranga abantu abakulu ebigambo bye boogera yeekuumirako omugaso sente ze zonna yazigabira mu kiraamu yazigabira mu kiraamu ebyobugagga bye mubitwale ng'amaze kukola ki teri kutuuza meeting awo tandika kubuuza anti bw'obatemera ng'okyali mulamu bwe babitwalanga naawe omugaso gwo gukendeera wali neyalinyiza ajja okujja akujjanjabe ajja ne kasimayiro akujjanjaba lwakuba ali awo agamba osanga we naamukwata obulungi eri ekyali wajjala ziri decimals 2 ajja ziteeka ajja kuziteeka manyagala ensi yonna mpankuwe ne wano kakati atugambe nti nno ndi wano Kampala binze bitatuule nina sente zange omwana wange alirande akwata essimu yange n'agitunako butunuzi n'agiteeka wali mugaso gwange naye olowooza teriyo abantu abalaba ensimu z'abazadde baabwe ne batazikwata n'agiteeka mu sayiro abamanyi bizibu byebizze n'erinnya akanyonyi naye ng'asigala muzadde naye kiri ekimujjirako naye tebakola nsobi eba nsobi naye omuntu nga bagikoze mbutamanya eyo muntu kati andi gwe kyenkugambye nti okutuuka lw'olimanya nti obulamu is 100% bad news abazadde bonna abasinza okukolimira abaana be bazadde abeerekereza buli kimu ne bakiwa abaana ne beerabirira bo okwerabirira batuuka mu mbeera ne babanja bye baabawola naye nga ne beerabira nti nno bali be bazaala mibiri tebazaala myoyo natuka agamba nalyanga katunkuma ani mukutuma nkulabirire oli mwana kyeki ndabe ngo mwana wange ababulungi nange owamba nelekeleza atasese aja sese bino byebibeerayo ze nkubuulira omuntu ddala omuzadde bw'aba alabirira alabirira kirungi nnyo tasubirayo reward the only way wosobola okuwangala n'abantu labirira nga tosuubira reward nze mama wange yakiŋŋamba nti ne bw'omaliriza okukola n'omaliriza okusoma n'ofuna omulimu n'otampawadde noswaga siri kunyiigira sigalanga bw'oli kubanga sikuweeredde kumpa ofuna omulimu ompe batte mu nsi kano kankakubuulire nga mukwano gwange tukyali ku kamera oba okampa mu kimufusirise bw'oba ne bali bakeetaaga bababuulira owaabwe nga n'omunaku munange okunkumula ekiwaawo kati gwe oli musajja
okeera ku makya n'okolerera famire yo. Kitaawo kye yakuyigiriza, jjajjaawo kye yakuyigiriza, ate nange kyenkukuutira ky'oba okola. Naye mu byonna ng'okyakolerera famire yo, teweerabiranga okwerabirira gwe ng'omusajja. Be basajja be nasanga nalokolo ng'ali empuuta ya 5,000 mbuze yingini. Okitegeera kyengezaako okugamba, njagala nkigambe okitegeera ate kikukke. Esebo Omanyi lwaki nkigamba? Nze nkubuulira nkola nnyo analysis y'obulamu. Teweerabiranga okwerabirira nga ggwe omusajja teweekubako enjawulo mu makaago, ng'osuubira nti lwakuba nkolerera abaana bange, nkolerera mukyala wange, bajja kundabirira. Omuntu ewaka asembwayo okulowoozebwa nti alina ebimuluma, alina emotions, yeetaaga obuyambi mu nsonga emu oba endala, ye musajja awaka. Ye taata. Obeera n'ebizibu ne bikutuulira mu mutima, n'obeera nabyo, ne bikunyiga, n'otambula nabyo. Kino abantu bangi nnyo bagenda kiwakana. Naye nkubuulira ekisembayo, ky'ogenda okukola, ogwe otuuka mu mbeera n'ogamba nti bwe kaba kando amusubbaawa. Omuzungu agamba you are burning from both ends. N'otandika eno n'oteekayo omuliro, nayo n'oteekayo. Kati omusubbaawa guno gutandika okuggwerera ku sipiidi y'amaanyi. Kati buli lw'obanga okola nnyo ng'ate tolina na budde bwerabirira, nga n'ebintu by'okola tosobola bibeeramu, kitegeeza abantu b'obiwa balina eddembe awaka lye bafuna gwe lyoba tokoze eki. Njagala ongoberere ly'oba tolina. Kati bw'okeera ku makya n'olwanagana n'ensi, olwana ne client ono, n'olwana n'ono, olina waasiwaasi w'ensi gy'olimu ekukuba. Naye bw'oba wakwatidde ebintu n'obiteekera awaka, babeera baasiibyewo nga balya, beebaka, bawummula, obwongo bwabwe bulyoke. Kati bw'oleeta ebizibu biri byonna nga bikujjiddeko ku bwongo, kyangu nnyo ggwe okutuuka awaka giraasi y'amazzi gye balese awantu n'ekujjako. Mu butonde bwo egiraasi eri si eba ekugjeeko, naye ebizibu by'oyiseemu olunaku lwonna eri ebeera manduso, bituukira wali. Kakati bw'etuukira wano, oli asiibye ng'awummudde, kyangu nnyo okutuna n'agamba okuggyako ng'ono mulalu. Giraasi eno emukoze eki? Oyogera bwogezi ne tugijjawo. Nkubuulira understand, omanyi relating is very hard, okumanya n'okutegeera kuzibu. Kati omuntu ategeera oba bw'aba ku ludda luli asobola okutegeera nti ono tali yekka, waliwo ekikyamu. Kakati gwe kyenkugambye nti ojjukiranga okwerabirira, kyangu nnyo omuntu oli okoncentratinga ku glaasi eri n'atakoncentratinga ku ggwe lwaki oriyakitinze bw'otyo. Kugezaako kuzuula ddala weetaaga obuyambi oba nedda. Omusajja ky'osobola okunoonya, ky'osobola okulwanira mu maka, ky'osobola okuyaayaanira mu nsi ye ey'awaka, ye muntu okujja okubuuza nti oli bulungi. Ekyo abasajja 95 sinakindi 10 tebakifuna. Lwa nsonga nti because you are the protector, abantu bakulaba nti tosobola kubeera broken down, nti oyinza n'okutuuka ku point n'ogamba omuntu nti nfa neetaaga buyambi n'agaana obbukuwa. Nomunayitudde mu mmotoka y'omugagga. Mpuliriza batte. Nedda sooka oleke katere kaakajjukizaako emmotoka. Nti omuntu osobola okuba ng'okiyitamu, omuntu n'atagezaako kufindinga out kiki ekikuleetedde okureactinga bw'otyo, n'aconcentratinga ku reaction yo. Kyenva nkugambye nti make sure you don't burn out.
tobaninga out werekeremu osobola okuddayo ng'okyali muntu kuba emotions zaffe abasajja nzibu nnyo okutegeerwa ate omusajja yeggoddayo leero n'obanga weetaaga buyambi ne weebaka enkya n'okeera n'ogamba ndi fine and soke yes naye ate omukyala ye bw'aba yeetaaga obuyambi asobola okubeera mu mbeera ey'ekiyongo okumala omwezi mulamba nga takyusizza naye omusajja tosobola kikeepinga up for a long time okeera ku makya you shake yourself and you go kyova olaba mu nzija zonna z'otuukamu ennyingi abasajja be basooka okufa they bottle too much they bottle too much yes atuuka ekiseera n'acheckinga out just like that kyova olaba abasinga atuuka ebizibu by'ensi bwe bimuyinga n'owulira nti gundi akozesa ebiyaga nga bimutabudde anoonyeza wakati yasiibanga talina mukwano gwe tewali amubuuliza ddala kikyokola kikyowulira kikyofiiringa era abamu kyekibaddusaawo abaadina byonna n'abanga waka n'alabanga tebamutegeera ate ebibye byangu nnyo gwe byoleeta awaka okufuuka nti bya lukale bya bulijjo n'omu n'omulaba ddakiika emu n'awugula n'omusanga kati nagamba nafuna ka girlfriend ng'akawa emitwalo 10 ne kasanyuka ne kamuyisanga kabaka ng'ewaka abadde aba akola ebintu bya miliyoni nga tebikyakola makulu kyenkubuulira kumanya nakutegeera okitegeera kyenkuzimbira kati gwe bw'oteerabirira oyinza okufuuka ekizibu kya famire yonna lwa nsonga nti nno oba weeteeka mu mbeera osuubira nti bajja kukutegeera we batakutegeera n'otandika gwe buvunaanyizibwa abo lwa nsonga nti ffe Mukama yatumma tetumanyi kaaba tetumanyi kunnyonnyola bwe tuwulira onannyonnyolaani gw'olina okunnyonnyola ye munnoowo ate naye ogenda okwagala omunnyonnyola ate akulala byogenda omunnyonnyola tabyetaaga kati ekimu ekituleetera kufiira gye tufiiriddwe abasajja tutambulira nnyo mu kulimba tutambulira nnyo mu kulimba ebiseera ebisinga ekyo tukiyita kusajjalaata embeera y'okugattika ffe abagisooka n'obeerawo ng'otambulira nnyo mu bulamu obw'okulimba kaakati olumu olutalo bwe lukutuukako abamu bakozesa nnyo obulwadde ndi mulwadde abasajja ayagala okufuna eddembe lyemundekeemuuko neebake mbadde ndi mulwadde kaakati nakafatigi ne gw'olimba olumu aba akola ki alaba kati ebiseera ebisinga otuuka okwagala obuyambi obwaddala oli n'agaana obbukuwa nti oyo bw'atyo mumuleka ajja kutereera kati gw'otegedde mumuleka ajja kutereera buli wiikendi abaalwa kati n'otuuka ekiseera nga weetaagira ddala obuyambi obwaddala nga tebukyajja ate mu nsi tewali kintu kiri unreasonable nga mukazi nga yategedde nti olinamu engeri nti ebigere byo byakyuka tambula bwoti ndowooza okitegedde kyengezaako okugamba oyinza okuba ne ku kitanda n'atajjaayo ate abamanyi kati ne mu nnyumba osobola okubeeramu ng'oli mulwadde omusajja nga yafunye Germany n'omugamba omugongo guno gunnuma gumbwatuse ng'akimanyi nti noweetaaga kumulinnyako bulinnyo oba kabakuleetera eddagala genda ekitaawo panado waliwo amusawo eno topic tujjajjo bannange ebintu tujja byongerako twagala tufune episode ejjudde senga wagireeta banga enjogera haji gyayogera ayogera out of experience eyo senga wagireese kooli agambye nti ku basajja mwogere ku basajja abazaala abaana ne batatwala buvunaanyizibwa ekyo kwe twali yeddako mbadde nkubuuza n'onsalawo ekyo kyekireetera abasajja naliko mu mmotoka y'omukulu sijja mwogera ansonyiwe nze njogera kyaliwo ye sijja mwogera nange omuntu gwabuulira ebyama bwagenda mu maaso kamera olina kweraliikira saawa zonna obafudde
tunonyamu kiri kubanga taba yekka zinali ntudde mu motoka nga tuvuga nakuba steering najugeza yenfaki nsoka ndaba kujjamu awo ateze zebbeyi ziba zikulokinga munda bwe yagira awo netogera ebyala nokola ali mukwano gwa bate tufiira bwerere emanyi omukulu alina kyayitamu naye tasobola kinyonyola muntu nakolaki nakitegeera yesu akyatuuse nawuliragana ye nfaaki kitegeeza nti waba abadde alabirira gamba nfaaki n'okulabirira omuntu alina olutalo awaka buli kaseera abeera ne mental battle buli wasiriikirira bw'ati amaka bwe gatambula nga gali contentious galimu okusika omuguwa nga buli omu mukama akyamumya okutegeera obuyinza bwe wawaatandikira ne waakoma olwo olutalo lutambula naawo obudde bwonna bw'osanga omukyala ng'atandise okuyingirira obuvunaanyizibwa oba eriya y'omusajja n'omusajja ng'atandise okusiraidinga mu y'omukyala tewasobola kubeera olwo lutalo lwa ddiini olwo lubeera lutalo lwa ddiini teruggwa kuba luba lwawandiikibwa bwe birina okubeera tulina kikola bwe tuti mwe mwagala kikola mulina kikola bwe kiti kino mulina kikola bwe kiti kati ekyo kyo tekizikira mukulu batte nkikubuli ekyo tekikola kimulambo mumuzinga lutalo lwa Palestina ne Isirairi nekidda buli omu butamanya wa wennina kubanga nkoma ng'ojja okitunuulire olaba nakugambako ku bakyalo olaba basingo maama nga bwe babeera okugamba ogenda onoonye singo maama ayogeza sitiiriyo bakutuma e Masaka ku bigere okusanga singo maama ng'ayogeza sitiiriyo ng'alina omukwano ku lulimi bannange batte bakutuma e Masaka n'okomawo olumukubira wangi obadde ogamba otya oli bulungi kale mukwano nja kuddira ayagala business obulamu bwe aba yakwata dda traits z'abasajja n'azeeteekamu taba waddembe ng'omukyala bwe yali badde ali ate abasajja abeeyisanga abakazi with more responsibility comes power kati aba alina power nga yakisajja kuba obuvunaanyizibwa yaba abukola ki aba abulina kati n'omusajja asuula obuvunaanyizibwa yeeyisanga omukazi emmami bamami mbadde ngamba wali kibuuzizza baagala kubeerwa buli kaseera ekyo mbadde nsaba okimbuulizeeko mami kolikayo mami asibye kya mami byonna mami yabimolowooza ayogera na nnyina olowooza ayogera na nnyina amaliza n'omubuuza nnyo kumbe alina ennalwadda wekyaluwajjala naye batuswaza bete tutambudde abayabulasa Eddunia wetoleta omuntu amaamisa n'akutama nali gw'omaamisa amaamisa nenga yamuyonsa tamumaamisa ate ekyo bwe kikuyingiramu you never gain respect nothing makes a woman lose respect in a man than a man not leading oyinza okumulaba omukazi n'akugamba nze njagala omusajja atambonyebonya atayagala kintu by traits tasobola kukikkiriza the moment wootuukanga byonna ogenda bimukolera nga bw'abadde abyagala tasobola kukwagala butuufu bwabo era lw'oli leadinga oba oyo gw'olabya amamiza lw'alisituka n'amugamba ogambye eki obusimu oli obusimu bw'okumwagala bujja kweyongera jaga bulijjo batte musajja bulijjo bulijjo kinakisobola bulijjo musajja era ogenda kulya mukulu batte wabadde waliddeko ku mmere naye buli wadda emmami muli abanyi anoonya kwa kitandikiro kivumira nga talabako kale muleete ng'akutunira butunuzinga bw'oli take charge basuubizo omulamu oguddako banyabo ne bassebo ogwo tubookye banyabo ne bassebo mwebala okutwagala mwebala okutulaba ndaba nnyo abantu bangi mu comment section
awo wansawo mu section ya nti menta waffe Haji Bakaluba kyekyakumbuuzisizza kiri nti menta yaani kakati nnoza mukulu batte kankubuulira okumanya ndi menta abantu bagezaako nnyo okunvulunga naye ate munda bakkiriza kubanga nze Mukama Katonda yannyima omutima ogwekoza yagamba nti nno eno tebatwagala naye webeggalira mu kisenge ekituufu bakiraba waliwo kati abafuba ennyo okujja ku mitimbagano naye omanyi kye bakola bagatula Haji Bakaluba kyakola ffe tukikole paralo osanga abatakkiriza Haji Bakaluba bajja kujja waffe naye ebigambo bino bye twogera okumala essaawa kizibu nnyo omuntu okuwuliriza n'aswikirira bw'obanga era mubaamu ekyo sijja kukyogera mbadde ngira nti mubaamu amalebe naye nezijukira empulunguse naye era okumanya oli ayinza n'okujja ne yeekuba yekka engwala n'agamba nti Haji Bakaluba yagambye temutunda ttaka ulira Haji Bakaluba yagambye temutunda ttaka abalimba mutunde mukole ebirala temutunda abagamba temutunda naye ng'ate akyogera nga yakamala okutunda eriye nga mutunzi wa ttaka awo batayagala kusemberera amasannyalaze aliwo akasajja awo akaita akatamira ngalabi mbonayo omutwe engalabi ekinsanyusa ku bagoberezi baffe abantu abatwagala ku YouTube ku TikTok ku Facebook na buli wamu bagala nnyo this freestyling style gye tukolamu ebintu nti oli n'alema kubeera awo nosanga yasinze ono manya byalabirabika bizibu firimu yakola nimukaluubiriddeko naye oyiga nga bw'osanyuka no feeling nga oli part of the thing oyo omuntu abajja abantu bwe basomesanga agriculture olweggulo wetwamalanga okulya lanchi ng'abaana baba beebase lwaki omusomesa yali agriculture yali ayitamu waliwo omuvubuka bamuyita Yasini Kibirigo omukwano gwange oyo oba akyaliyo bwe yamuyitako bw'ati nagera natuka bw'ati kakati teyamukuba namukuba but you see the problem with the agriculture is not like history. There's no storytelling. Kati boba bwakugamba nti nno kakati tuli ku kibala gundi kyabeerako is facts nga ebize naye nagamba nti history akukeepinga intrigued interested okitegeera oba ogamba mulimu storytelling kiki ekyaddako oyiga ng'ate bwonyumye kati nze kyova olaba ekintu ne bwemba nina kyensomesa kifaanana ki nyumirwa nnyo okuyisa mu bugero buli lwobanga owa true life omuntu agamba they can even relate to you ayo mlera awo malako ennaku nziza ne stress yange nekangira wano yatusegala stress nze ekisakasati abantu banyumirwa ndabye abantu bangi nnyo babamanyi ku YouTube oba TikTok naye oli omusanga n'omuyitako naye nze ntambula abantu olujja Haji Bakaluba weyitwa kubye mwono kasofi Haji Bakaluba nti omuntu atandika okwagala nti olumu wanyumiriza ddala ku kintu ekikola kyalina kyennyini mbulamu kumusomesa nti omusomesa economics omusomesa kya you tell them through stories agenda okulabanga anyumirwa era yena nensaasira abatategeera olumu byensomesa nengali you don't know what you're missing out na Yesu yagamba yasawa eri kitawona nti basonyiwe bano abatamanyi ki bakola banyabo ne basebo olunaku olw'omukaaga tubeerawo ne Haji nga tugezaako okwogera ku bulamu obwa bulijjo tuba n'ennaku naye tetubakuba nnaku yaffe tusomesa oyige Haji kyazze kyakunyumiriza gwe owulya olugero lwaffe jamu ekyo ekikuyigiriza ekitakuyigiriza kirekera omulala ayige ensi bwetyo bwekola ki leero kikunyumira enkya tekijja kunyumira naye ng'ate tubasiima mwebale nnyo mwebalire ddala okutwagala buli lunaku buli kaseera olina omulala ganzi bannange buli wentuuka nsooka kunoonya kati ke mwataddeyo nempuliriza abantu baffe ababeereyo ebweru w'eggwanga n'okola
nga bwowuliriza n'ababeera wano n'otulangaanika nze wenaddayo ekiro nga mpuliriza bwe kakusanga ku TikTok n'olwana n'ogamba kanoonye ne vidiyo eno kano we kaba kabadde bwe kati ate vidiyo egamba ki n'onoonya vidiyo era nayo n'ogiraba n'ogitegeera mwebale nnyo bannyabo ne basebo tubasiima ate era mweyongere tutambulire wamu abalina ebibuuzo tubiddamu abalina ensonga ze muyitamu mu nsi tuzitambuza sabbiiti ejja ak'omusajja kankutte kaako basuubize kwolumba kube mu mmemme abasajja katubakube naye ng'ate bwe tumanya twagala omusajja ayimiridde musajja omutuufu owaffe twakuzibwa bubi senakuzibwanga olina kuba musajja ne bwoba tolina nakulyawa mama wange naye nofuuka omusajja yes ye mukazi akyasinza okuba omukambwe to the extent nti n'abaana abanga oluwumula mufuneko kukiri nze singa nakula na bamamizi boy ate ndoza singa ndi mukalatufu nnyo naye kankunyumizeyo kano nga kamera teriiko kwa ewaka mama yatukuza twamanya bukulu nti bulijjo muganda wange gundi naye mukukiraba nga nze bwenziza omusango nga ndi n'oli nze we bankuba oli wamukuba emigga ena nze bankuba 10 okitegedde ng'okirabira mu mbeera eyo nze oli wamukuba ena nze bankuba 10 okitegedde naye nga mu mbeera y'essanyu omwenkanonkano gubaawo ogayi lwaki nze bankuba nnyo ate mu buto obwo bwogamba nze tebanjagala okitegedde naye alugabagani olwo nga buli mbuzi ze ku nkondo yaayo nti embuzi eno okudda ku nkondo yaayo bwe nandikubye ennyayo nenjikuba 6 newe yali nga yemusobya yaye nti omukazi oyo yambonyabonya kisiraani oba nno butegeevu nkusiibula oba nno butegeevu abantu bedda abo tulaba bwe twayitanga ba illiteracy balina okutegeera okwawaggulu fe abali ku Google ate ebirerya kakati ebire tubasiibudde bannawe tebasebo akuume naye next weekend tubasabule bubi nnyo buli bamanye wangwa buli muzedde ku nkondo bemami kale mami mpulidde mami eraba aiwa